Inside Story Uganda, real source of political updates. Waliwo abakontributors sente mu government bazikuwe nali okanyerego wali omulumbire omusajja mbuuza wali omulumbire yali amanyi bwanje oganja kujja nteeke mwanda we yaze yali tawangulwangako bali bagamba boolere ekintu ekibatawanya mu ggwanga muno kiri eki era munabata mukikozeeko ne President can lose. President Museveni anza kutawanga. Kufuna unexpected man, a dangerous one. Na wamba obuyinza. Peacefully nga kawangudde mukakwatemu ensi eyike mu luguudo. Lwansonga eri eki temufunangako orderly succession. Uganda bibadde bya kivandula buli mwaka ba munni. Maje kuwamba. Bantu bambusebiri bande bayingirawo. Ekyokubiri kyemutalabangako omwana atalabangako mulekwa nga taata waafudde oba yalina obugagga yinaki tatya taata we kufa okutegedde kigambe if you have never seen an orphan whose father had property nafa and grows up in poverty after the demise of his father does not know how an orphanage means. Aba Uganda bonna nono ajoga ennyo oyo ajoga aleesa buli kizibu wano kiri kimu temulabangako between orphans omaligimu orphans kitegeeza ti gavumenti yammwe yakola ki yavaako Museveni bwe yatukwata obuyinza yabawonya nti gavumenti yonna gye yasanga eyali badde nga orphani b'obote oba aba Paulo Muwanga bonna abadde abaleeta mu gavumenti. Semwogerere was the Minister of Internal Affairs. Agula awoli local government. Bitandi Sali was a minister. Yohasi Mayanja Ankanji yamuwa minister. Bonna. Kati fe mu Uganda tulabangako orphans. Museveni n'addira abawesi Naira abaali badduse n'abakomyawo. Ne ssente zaabwe n'azizzaako bonzi bamozesa ali baani. Moses arrived at Entebbe International Airport. Ngali mu nnyonyi ne bamuwaleka Victoria Hotel n'amajege ne bagamba nti yali president wa Pakistan Zulu Haq yali amanyi Moses Ali n'Abumayani. Taata we Zulu Haq yali musawo e Mulago. Amini bw'abagoba eyanga Zulu Haq joined the army. Nafuuka jeno nafuuka Pakistan. Kakati Moses Ali n'Abu Mayanja bali bamanyi Zulu Haq senior. Era yali abawadde ne ennyonyi ne babula weegwa nga akasaawe ke kaseese katono. Era gundi Zulu Haq bwe yafiira mu nnyonyi Moses Ali n'Abu Mayanja did not wait to be assigned. Bagenda. Kakati mmwe temulabyeko kyebayita orphans of a former regime. Kyovola bona ajoga nnyo. Kati ate obuzibu bwe yalowooza nti ajja kufuga eggwanga oba oliwo yakimuteekamu akimulumikemu nakuba buli bantu nabaffe n'atukuba buli muntu yenna alina valimu n'amujoga n'amugjawo. Kakati obuzibu bwammwe bwebo nti singa mubadde mwalabako a former regime nibubeera b'orphans nemulaba ababonaabona ku street nga batunda ebintu byabwe nga baaliko mu buyinza. Yes. Singa tebakola bye bakola. Omulenzi ono teyalizanyidde mu gavumenti ya Ssezaalawo. You go to Kenya. The current president is a former deputy president of Uhuru. Within a very short time, ababbi balumba faamu ya Uhuru. Ne balyako ki? Ne balyako n'endiga 10,000. Mutabani we ne bamwaza olw'emmundu. Famire ya Kenyatta ne bagiyuguumya. Omusajja yali asinga okubeera minisita ow'amaanyi mu gavumenti ya Uhuru Kenyatta bamuyita Matiyanga has had a stint
in prison. Bamusiba. Yamusiba Ruto. Omusajja yali asiba okubeera ow'amaanyi mu gavumenti ya Uhuru. Ruto yamusiba. Matiyang. Bano Abanyarwanda. When the Tutsis were chased from Rwanda. The Tutsis were chased from Rwanda in the 50s. Nibatuke nibabagamba nti mu Abanyarwanda abatuusi muli 15%. Every allocation mu ssomero ludda wa 15%. By the time they all broke out, waliwo omusajja omutuusi jeno omu ku high command ng'aweza emyaka 8 sinayo. Kati Abahutu ne beetema Habyarimana agasa n'atema mu Bakutu. Mumuva mu South. The Southern Hutus are those you refer to as the modern Hutus. When they all broke out, bangamba intelligence wembase ya Rwanda. N'olutalo lw'e Rwanda walulimu. Nnyo, ambassador wa Rwanda yajje wange n'emmotoka ye ne bagikwatirayo. Ambassador wa Rwanda. Yes. Nanga nti this is not the first time to come. Attackers. They have been using Burundi 3 times. Gabana tubatta. Bwe kinaabanga bazze kuyamba batuusi. Bajja kusanga tubasenga tubamazeewo. Commune baali beemanyi. Ne baleeta endanga muntu ng'omutuusi bamumanyi. Marked. Kakati abamuka Habyarimana agasa divided the Hutus into two. The northern Rwanda Hutus were Habyarimana hated. In fact, people believed that Habyarimana is Omulera. Omulera fababimanyi. Omulera ye mwana omukutu kwazadde mu Mukiga. Egwe bayita Omulera. Mumbayita laba Omulera ono. You don't know it. Wekyava. Omuhutu bw'azaala omwana mu Mukiga. Yaba Omulera. Yaba Omulera. Kati fe abatategeera mitwalo alaba Omulera ono. Abatamanyi Rwanda politics. Kakati Habyarimana was perceived to be Omulera. Habyarimana hosted me 2 times. President w'e Rwanda. President w'e Rwanda Habyarimana yakuyita emirundi 2. Nangamba nti president wammwe omukwasa guno ng'emabega eri ekitala. President Museveni. Kubanga yatuwa enkumbi wano 10 yateekako ennyota z'amagye yali Habyarimana. Era bwe yali ava eruweero emmotoka ye yakola ki? Ate President Museveni asanga obuzibu nti Abanyarwanda okuwamba ewaabwe yali chairman wa OAU. Yes. Nakubira Habyarimana esibu era Museveni bwe yajja n'agaana. Mulumu mwe yali asuze. Museveni yagamba those are our best. Habyarimana tagenda kubeerawo. At times Museveni discloses things. Kakati yegamba kiri kiki nti when the moderate Hutus, the Southerners, nga baba persecuting, babonyabonya, like the Tutsis, ulwalaba alia RPF, they thought it was a average. Nabo bafunye amudi wingi. Abahutu bano abatulugunyizibwa nabo bakoze eki? Bafunye eki? Twagira Mungu, Bizimungu, Alex Kanyalenge, Rizinde, Meja Rizinde bamujja eruhengere nga nange wendi mukomera bakubye ekomera lye eruhengere. Ne baleeta omukazi Prime Minister agasawiringa maana Abanyarwanda bagala nnyo agasa. Kakati bamuwa babiri ne bamukuuma bamutana 210 nga ndi Kigali. Olwo banoonya. Olwo wali Kigali Rwanda nga bino byonna bigenda mu maaso. RPF yali eweereza abajasi bayo 7. I don't know how they merited following the Arusha agreement. Yes, twagenda nabo abasirikale ba RPF 7 nga bali ku border. Era twababuuza nti we have this, what if there is a war? Those are elite troops, they know how they merit. Baba bakola kya, I don't know. Kakati twali mu Arusha maana akiriza okuteesa n'agamba oyo agasa wiringi maana Prime Minister agasa go back to Kigali and get this statement. Agasa naimire namuga Habyarimana, I'm not your wife. Prime Minister agamba ani? President siri mukazi wo botuma. Kakati abala PF bana abahutu bali batulugunya abava mu Southern Rwanda, the Hutu moderates bo balowooza nti RPF efuuse military wing yaki yayo kyola babatta nnyo bano bannaabwe persecuted. They are seeing RPF Barikisi Kanyalenge Barizindi Bani batuli RPF
wadde Batusi, but they can protect us against the Hutus. Both are Hutus. Northern Hutus and Southern Hutus. What happened? Abatusi bakomao. I strongly doubt whether there will be a Hutu president. Mu Rwanda. They have been tamed. Tokkiriza nti wayinza okubaawo president omuhutu e Rwanda. Anti baatemeramu n'abahutu enterahamwe babayitanga enterahamwe tibatema wamu bana bayekeranga ababayita enkontanyi n'enterahamwe. What I'm saying is that if you fail to know succession politics ngebye tobitegedde abalwana mu Uganda siba FDC siba DP naye mulimu innocent nyingi yatabulegwa. One person is disorganizing the country. Muzei chwa bino byonna entalo zetulamu FDC Sirovers waliwo omunene abibye mabega atambula nago. Over the weekend he launched a political party. Nalabye banne bamunyiga nga banne bamunyiga. Muzei ku weekend waliwo political party yakoledde. When NRM yakoze political party. Yes. Ku weekend ngiyina ku video ye question adduka bamuganye nti weeregera ku musajja naye tujja kutunka kubanga yakalya sente zange mirundi egi akwate ku zino mukube mu nnyonyo mirundi ena ani ajja jini ya mwenyonyi kuba mukoya njoze nnyo ekiyitiridde simwagaliranga ku mukazi sikolanga ki kakati the issue is not political parties mu Uganda. Not at all. The issue not FDC. Waliwo omujoza ajoga ensi kubanga ye ayina okufuuka president ate atya muhoozi era kambabuulire. They have 3 options zebalwanirira. Olaba nze namulabye n'obujozi bwe ng'agamba omusajja Gandhi tell muhoozi that Mirundi is spying on you. Have I ever sat with him in any meeting? Am I anina sa kompozi mwenda ne balam Bewakaraba. Do you know that I've never talked to Muhozi directly 1-to-1? Does Muhozi give me money? How can I spy on him? She must. She's program MK is ideology. It is not ideology. Have you spread your ideology? Kati muzei kyogamba nti byonna byetwala mu Uganda FDC okulwanagana muntu omu yekka yabisupportinga naye ng'alimu NRM. Ye kyayagala okugamba kintu kimu ng'alina ssente empitirivu. Ayagala tuddire. Ayagala Museveni alemereko sigaleko ku bukulembeze kubanga ye mwaliira ne bamuwa billions n'ajoga ensi yonna n'agijoga n'aginiyako n'aginyalako. Tayagala Muhoza taking power. When this man takes power, is an amateur. Bwagamba. He will be overthrown and we shall run away. Ate gwajoze ensi yonna. Gojjayo omutwe gujjeeyo. Gujjeeyo mulezi kubako baddoke. Oyo yekka yatabula eggwanga. Kati ye tayagala General Muhoza akwate bukulembeze. Ayagala president asigaleko. Asidire Muhoza solo. Muhoza's president after 2030. Mommy has told me I should wait until eggwanga liryo. Ayagala 230. Abantu mu mutwe gwe wajja kuwasa nakufuera wa president. Obukulembeze si bwa mpaka. Obukulembeze bwa mukisa. Lak. Bw'oba tulina mukisa n'ejjoogo lyo abantu bosoonyako n'onywalako n'onywala n'okuba buli muntu tojja bufuna. Kakati timijibu yaniriza ekizambo. The Kenyan example. Nti abakikuyu berwanyisa bokka. Kinyatta yali ava Kiyambu nga Njonja ava Kiyambu nga Kiba kyava Nyeri. Era nga Abanyarwanda byotunyumeze Northern Rwanda naki ne Southern Hutus. But Moi vice president. These people humiliated Moi. Ngono bayagala okujoga gundi Muhozi. Najoga ensi yonna neefula omugezi navayo ye ayina ideology. Ideology eriruddawa. Business kiri okoze etali sustained by government. Nakwata biliyoni zinadduka najoga ensi nadduka. Ekiziko kati kyogerereko batutta yagaye nti ajja kunzita. Mukuba obutambi omulala. Yagambye agenda kutta. Omulabe bwadduka ne galubindizi akigezeeko alabe bamube bamuttire wano.
yagambye agenda kutta anti wotegerera amaanyi gange obanga muhooza njagala Museveni yampa security ate ndi supporter wa Bobi Wine oyo wamujjawo. Why should everybody run towards me? Nga jeno moza akwagala. President Museveni yakuwa security. Ate obeera otya supporter Bobi. Ndi supporter wa Bobi Wine. Can it happen? It can't happen. Yes. If it happens, omanyi balina kye batamanyi. Omupaka si woba house boy. Mukazi wo. You are diminishing your wife and the house boy. And the family. A house boy yafuna maanyi. Kakati ngamba. N'omutwe gwe. Ndi mwageze. Nali byabikola mbo ndi mwageze bambabazi. Kubanga yina sente zange za blocking. Kuluno zi blocking enko baby ko mwenda munyonyo nkuniye semu. Bujjo kutegeera onveeko. Kakati Kenya bwe kyali. Kenya abakikuyu beete mamu. Ne bajoga buli muntu yenna. Kakati bwe batuuka Kinyatta okufa. Njonjo yali atone jeno. To speculate about kibachi about Kinyatta's life is treason. Kenya teka balisi. Yawese emyaka 9 n'okusoba. Nabeera sinayiro. Linda ko muze. Okwogera ku myaka gya Kinyatta. Was treasonable maisha. Nge Kenya bakusiba. Bakusiba. Yali abize myaka 9. Nga tategeera. Era gundi Kinyatta naye n'abagamba. Munasema muyuko nyuma yangu. Munafanya nini nyuma yangu? Yuko basiazi. Sema tuko pamoja. Yawere ekyokumugamba nti bali mabegawo. Bino byemusoma ku Museveni nti sebo tuli mabegawo. Yababuuza kwa nini munasema muliko nyuma yangu? Oga sebo tuli mabegawo president. Munafanya nini mu nyuma yangu? Ngaita byagala. Bambera batema. Bamusiyaga. Yagamba bamusiyaga. Boyogera nti okumanya ali sinayiro. Nalyo kagamba munasema Kinyatta ni mgonjwa. Kinyatta ni mzee. Uliza mama ngina yuko wapi? Ngaita mukazi we kulale. Ayogera nti omusajja akyali mwenguvu. Akyaduka kyenda. Ngatete ina dakali ya kikojja kimbowa. President Kinyatta yayitanga mama ngina kulale. Ajja baba na Kenya ati akyasobola ku myaka 9. Banasema Kinyatta mgonjwa. Kinyatta mzee. Mama ngina yuko wapi? Ambia huko. Ekitegeeza yali musajja muki. Kakati Kinyatta bwakula. Muyinga yali ku vai. Babonyabonya Moyi. Nga vice. Gendo soma akatabo. Wali omusajja mbuyiko yinange ng'afaanana nono. Mbuyiko yinange n'ajoga ensi yonna n'aginyako n'aginyalako kuba yali mugagga. Mbuyiko yinange yabonyabonya Moyi. One time Muyeja yachikira Kinyatta mu OAU 75. Amina amuganja kalo osigale nkulambuze kejja village. Yentedekera ba commando abagende South Africa. When this man went back at Moyi, his house was searched. Vice President, Minister of Internal Affairs. Moyi. Nyumba ine bagisachi. Yes. Ngaba mojo. When Moyi used to go to the Rift Valley, ewabu je bamuzala. Waliwo provincial commissioner yamukuba MP nga yise ku road block. Nga Vice President, Minister of Internal Affairs nga ne bendera kweri. Bamukuba MP. When Moyi took power, that man ran away. Koinange. Sigo wankuba. Abankuba bali balala. Moyi ayina mukazi we yasooka okuwasa mu Kikuyu. Omusajja bamuyita Gisunguli mugagga nnyo. Namugagga omulunzi w'entegwe. Ofuke mukazi omukikuyu amazzi. Namumujjako. Namubulamu n'ekizimbe Lilian Towers mu Nairobi. Lilian Towers. Yes. Ngani abbula mu Moyi. Oli yamubba. Gisunguli. Yabba muka Moyi. Namubulamu ekizimbe mu Nairobi. Omulunzi w'ente weepangira otya ku mukazi omukikuyu. Nga bamwewala nayo. Uganda read the making of an African statesman. One day, Kinyatta yayita mu Rift Valley. Nga Museveni bwana ayita omuntu yenna ate mu kitundu kyewaabwe. Kinyatta yina amakamanja yina ettaka lingi. Rift Valley is one of the fertile areas. Namuyita. Moyi arrived there at 5. Natula katebe. Kinyatta n'alaba abagenyi bonna. Chief of protocol ne bamugamba nti the vice president. Who is there? Kinyatta n'abuuza. But Moyi, wacha mujinga huyu.
muyasula katebe katudde mu State House Nairobi iwaabwe gye bamuzaala Kinyata yalinayo amaka mu Rift Valley. To tell you how he was humiliated. Naye Kinyata azuukuka ku makya saa 12. Moi, are you seated here? Did you sleep here? Yes. Why? The protocol man is not calling me. They said you were tired. Moi namuganda namukwata ku bibegabega namugamba Moi, I've tested you. You are going to be my success. Mbuyiko yinange waliwo mbuyiko yinange ajoga ensi mbuyiko yinange ne Kenya yaliyo nga mugagga muzibu kakati Kinyata bwalwala nebamutwala mu Mombasa. Kinyata yalwalira mu Mombasa mu ddwaliro naye nga mbuyiko yinange nono mbuyiko yinange tuyina mbuyiko yinange woli onye nnyo ku bantu onyedde ku buli muntu mbuyiko yinange mumuyite mbuyiko yinange kakati Kinyata alwala mbuyiko yinange yajjayo akatebe n'atuula ku kitanda kya Kinyata bamulangirire nti ye president wa Kenya ddako mbuyiko yinange tuyina mbuyiko yinange kati omukazi Mama Ngina yali yakyabwa mbuyiko yinange olwo abakikuyu beekozemu ekibiina the vice president should not take power. Become vice president, change the constitutional group. Njonjo naga nti ababyogera treason olwo Njonjo abala nti ye kalemese Moi manya kayambe Moi kiba kyayitemu as they are saying tulemese tuwa aba 9% balabika nti bangi nnyo nti muhozi tabasobola either Museveni asigale oba mbuyiko yinange yabasobola mbuyiko yinange okitegedde abo bonna crowd za Bobi Wine zingule buguzi to tell you that Bobi Wine is powerful, is more popular. Kakati nti kyetaagisa ki simuhozi tamusobola mbuyiko yinange yamusobola mbuyiko yinange oba Museveni akomewo. Kakati bwe balabye crowd za Bobi Wine zaabwe nga nnyingi zaabwe be baseka kati kiba kitegeeza nti General Muhoozi ajja kulinda mbuyiko yinange kasi mutegeera mbuyiko yinange yaseka musente. I asked, I want Bobby's wife to deny. Tusooke tumaliriza eri story eya Kinyata olwo alwala Moi afuuka atya president wenjagala tumalirize tudde. Mbuyiko yinange asatama ku kitanda kya Kinyata yerangirire. Kinyata bwe yafa Mama Ngina teyakaaba. Kinyata nga afudde. Yes. Yagamba mbuyiko yinange nti omulwadde awumuddemu. Mbuyiko yinange namugamba nzizeeyo kuweza ku ngoyi kuyinange n'agenda okukyusa engoyi omukazi n'akomawo yakubira Moi essimu ekiro mwesa Moi the eyes of the country have closed. Moi yava mu Rift Valley ekiro nga tewali amanyi tewali sayini yonna yakufa kwa Kinyata n'atuuka e Mombasa n'asanga Kinyata afudde. The woman Mama Ngina Ranga didn't ame command was a Kamba man. Mukamba yali anywedde omwenge mutamiivu. Who comes next? Wacha hiyo Moi kuba buli omu yalowooza nti Moi musiru ajja mujjako ki mangu the way you portray Muhoozi dankad ne buno bwomonita n'entwe zaabo obutasobola nagula gundi. Kakati bagenda okulangirira nga Moi amekamanda ali mabega wani wa Moi kwe kutegeera nti Kinyata afudde era the successor is Moi. President Kinyata bwe yafa mukyala we Mama Ngina teyakaaba yakubira Moi essimu namugaa jangu mbuyiko yinange Mama Ngina nga yazannya ekikomando mbuyiko yinange nekimulema. Mama Ngina nga yazannya ekikomando Moi najja
kamba wecho kulabirako ekyokusatu. It was in Malawi. Kamuzi Banda has like a Chinyata had reached 94 years. Sinairo at gundi oyo Kamuzi Banda yayina enkola ng'alambula Malawi buli myezi 3 omulundi ogwo gumu ne baminisita bonna abaleka abakubye erishafu leka abagobye. The results zasanze mu Malawi oba oli wagirikali kyobuli wane zezikuyimirira n'okomawo. Yes. Nga yina ekibiina kyakikutte mu ngalo bwati. Yayina Kamuzi Banda tebamanyi baana be. Omukazi gwe yali ayina bamuyita Mama Kazamira. Yali Nansi gwe. Kamuzi Banda, medical doctor mu America. Kamuzi Banda was a short man. But to compensate, to become taller, Zinenga talk about that is in you had to stand at a distance to greet him. Ng'omuyimirira wala. Wala. Nobody could become taller than Engwanzi Mpologoma. Naturalizing Gwanga lyonna. Baali bamuyita batya? Kamuzi Banda. Ngwanzi Empologoma. Kulembeze ba Afrika beeyise bintu Katonda wange. Ofajayo. Oyo nkuluma. Mubutu seseko ku mwendo wa Zabanga. Segwanga etaleka nseera nga tegifungudde kinsuti. Ye yali Mobutu. Ayambala gundi. Ayambala leopard skin ng'enkofiira. Akola ki? TV ya Zaire bwe yabanga eggulawo bamulaga ava mu ggulu. Mobutu. TV ya Zaire yamulaganga ng'ava mu ggulu buli lunaku nti gyasula. Ngibalote abeerayo n'agenda effula. Omusajja abeera mu bifo biri omulundi. So endeko President Mobutu yavanga e Zaire n'agenda e France. Ne babeera mu bifo ebiri omulundi gumu. Ne baga nti ne Gabalote gyali ayuta musana. Nze bakulembeze ba Afrika nga beekoze bi. Ate gundi Sirasi, Emperor Sirasi. Wa Ethiopia. Yatambulanga n'ekibwe ekito ku mabega ne mu conferences nga tekiboggola. Mpologoma ya Yuda. Emperor Sirasi wa Ethiopia. Yatambulanga n'embwa ku kibegabega. Kibegabega ekibwe ekito. Naye nga teboggola. Mu conference ya African Union. Era Muteesa yagendayo. N'amalayo emyezi 6 bamutraininga mu mpologoma. Nagireeta nawe Mengo. Empologoma ya Muteesa. Kabaka Muteesa. Obugwako kwakona bwali mwenge embwa. Agirakira nekola mwezi. Empologoma bagijja Ethiopia. Yaggulawo yatomera akaji. Yali eri abaana ba Nasale. Omuzungu n'agiko Muteesa bamujja Makerere nga asoma history. N'agikuba amasasi n'agitta. Era olwamulaba n'ebwama bwe. Naye ng'obusirusiru obuli Mengo obugwako kwagwembwa. Kabaka alinya kungo bwati. Ekigo kiri oba empologoma kye basanyalasa ogiraba bwetunula ogiraba empologoma bano abalangira baba n'amaanyi ne bubeerawo obumba tutu obufungula. Empologoma ya Kabaka Muteesa bwe yafa yali eri abaana ba Nassalo omuzungu n'agitta. Bayita Muteesa Makerere n'agikuba amasasi. Kabaka Muteesa yagitta mwenyewe. Anti olwamulaba n'ebwama yagenda bagimutrainingire up to today. Wali olubiri lwa Sirasi empologoma mweziri. Kale abaganda ne bagisanyalaza. Yagenda nga mu Ethiopia when I was kakamba ne yemu ng'asula mu lubiri omuli empologoma. President Museveni mwe yasulanga. Omuli empologoma ezo. Mu lubiri lwa Emperor Sirasi. Ati Sirasi bamu. Lion of Judah. Kakati. Ne batamu. Kamuzi Banda ati nga yabakola generation ejja. Kamuzi Banda anti baga anti emmere gyali wadde abantu agiwa mpologoma ze. Kyekyamutisa. Kakati revolutionaries kati Kamuzi Banda omukazi bamugamba tuteekewo omuntu omulala omusajja ali Sinairo. Kamuzi Banda yagenda mu parliament abuuza bannaye mukwano gwange yabeera ngaawo yalagawa ng'amaze emyaka 10 ng'afudde mu parliament y'eggwanga. Kamuzi Banda yategera this man Sinairo katajabe Maama Kazamira yamulemezaako kuba president agende mu kalulu bamukubirayo Bakiri Muluzi n'abawango. Why? Members of the first family, what are the catchment areas of a leader? Succession battle. In a political party, if you toyina batadongo, toyina batango, toyina baba brainy, nti tululi ya Chama cha Mapinduzi. Nyerere yalina abasajja baabo
Edward Sokoine ne Hamad Salim Ahmad yali Secretary General African Union. Basajja Banyerere bebamanyi socialism. Uli yafiirayo politically. Salim Ahmad Salim. Edward Sokoine n'afiira mu accident. Sokoine era ina Sokoine University. Kale nga tumaliriza muzeyi ketumalirize ku byawana e Uganda FDC katugirekawa nti kikimu ono yabatabula sente ziva mu government mbuyiko yinange sente sumbu FDC ziva mu government ate ne mu government na mulimu abambuyiko yinange bate bamwagalira ko ddala mu family mbuyiko yinange wajja kuwasa mukazi otwalira obwa kati kyo ati government erwana na government mu FDC factions zirwana gana abakubagana mu FDC tebali mu FDC nkugamba nti Bobi Wine yagenda ekiro n'asinkana ab'NRM Museveni yali abasindise oba bamupepeta bamupepete yali agendereyo ekiro Bobi Wine kani you allow your wife to go ntasomeye sente mukalubongo yafuna milioni 4.5 yagenda kiro oba naye bamupepeta bamupepete naye wagamba nti sente bazigaana Bobi Wine yagaana Bobi Wine yagaana sente n'agamba yayagala bwa first lady yagenda yekiro oba bamupepeta bamupepete ng'ekyekisuluma Bobi Wine lwakyo omuzigo ogulinaanya omuliro n'agenda ekiro agenda ekiro kaka yasinkana representative wa Museveni no mbuyiko yinange kakati bano ekibakoze obubi nti instead of uniting first family lekiriza tuli ku muhoozi ensibakita over the niba banyo mbuyiko yinange toyinza kukkiriza mbuyiko yinange kakati mbuyiko yinange yabaleetedde obuzibu. The first choice must come from the first family. The second choice must come from their political party, a person to be marketed. Or a current president can market an opposition leader. Okay. Kakati bane ekibakoze obubi. We are moving towards a dangerous situation. Bobi Wine ayina media nayenga kate sovu mbuyiko yinange era yateekamu abamonita sente yakolaki baali bakuba mukozi nga mbuyiko yinange yabiteekamu kakati if the first family has disagreed on who should be president ate nga bino byonna kati omuntu akwatidde president yenna myala wa muzeyi tofa ku main yes otherwise nenamyalo baali bagenda kumuwamba nga batuteyo kalwebamba yabaali bamulwanisa kali ng'akakajjo ke kalwebamba I'm with the chairman ajati namyalo baali bamulwanisa era kambuyiko yinange kalwebamba kambuyiko yinange kakati kankubuulire nga tumaliriza yes kakati mugenze mu situation gye mutasobola one omulamuzi yabadde teeza kujja mu Gisu awuliriza emisango gy'omugisu ne balinnya mmotoka ne beeyagala bambuyiko yinange okudya balukwago ne babagamba mugende mutukuze byono nti biri gwasooka kubeera anti-Lukwago faction yali tabaagala balukwago yafunye birwa mu kukubira n'atuula ku ttaka Secretary General FDC chairman wa FDC birigwa kati ali neba honorable Lukwago nakuba banandala n'entwe zaabwe. If the speaker rejected the changes concerning honorable Semujo kana kasajja kana kema okota nogere ekyo kaita nokulya embizi zaako ekifo kya munno omusiramu n'omuganda munono ekirwanira kati kaswadde kalidde embizi kati speaker Anita Amongi yagaana obbakyusa. What does it mean? It means what you did is not legally backed. Tekiri mateeka kakati bo bano nondola mafabi n'omutwe gwe teyachallenging power za speaker muzeyi kakati bo bano baona libose mujubo kye bakoze kiri mateeka ogoba bano. Yes is not legal kubanga n'omulamuzi omugisu omumasaba yakadde okusanyusa bamasaba banne yagambye temusobola kutuusa delegation conference. Why? Waliwo omusango ogw'abawaabire ogwenda okubeera keria bweginaaba 10 n'agenda n'amawiiki ge basoma ki. How long does it take to file another case? Should the party be held at standstill
because they are cases. Amawiki ge. Bano abasajja kye bakoze kyadde kimu. Omulamuzi yaligambye. There was an earlier delegates conference that elected the new office bearers. If you want challenge the other delegates conference, Namawiki ge kuba bakubira amasimu. Ate teyagambye who should hold a legal delegates conference. Ani alina obuyinza obwo. Yaliga secretary general. Namawiki ge. Kakati. Namawiki ge. Kyogamba nti n'aleka Birigwa nga asobola yadisqualifies Birigwa. Kubanga bano bakuba mbuyiko yinange. Gavumenti yemu bakuba mbuyiko yinange bakuba mbuyiko yinange. Kakati today Omuganda n'ali ekifo. Let me tell you, Kampala Mukadde is the regularized section by government. Bayita mufuti gwe bayita. Ani mubaji ne supreme mufuti ani asenze ekitiibwa. Mugenyi kyo w'amaanyi atagenda Kibuli. Tewali bonna bagenda ekibuli. Yes. To be recognized by government legally and to have people support. Nga Kibuli. Nti kati balukwago. Ho. Ogenda okulaba lukwago bwalambula emizikiti. Anti president. Ye interim president kati. Allahu akbar. Allah. Ne bagenda kati muzikiti gwawa. Bamwaniriza. Omusiraamu bamulabako abali mayininga the past of Idi Amin. Ate abasiraamu balina solidarity. In many cases, tewali musiraamu ataji. Didn't you conduct Zoom meetings at Serena? Who attended those Zoom meetings? You idiots from ISIS. I never knew that such a reputable organization can take bribes. Challenge me, ICC. Let anybody from ICC come here. Let ICC. It's a challenge. I'm an educated person. Previously, I respected the ICC. What ICC has done in Uganda is to appear as if is solving a problem of Museveni. And Museveni made a mistake. Through agents, he gave the ICC money to stop the organic case. I have now surrendered all of the proceedings concerning the organic case. 4,000 Ugandans were allegedly killed from a report from the UN. Killed in India alone, and their organisms. Some of our surgeons, senior surgeons, Wawuya, Weyomba, were indicted by ICC. 63. ICC not a China makuru. You know, ICC, Weyomba, one of them, what? Kunanagira. Stammers. One of these medical doctors, they were recruited by a prominent lawyer at university, what? Makerere Inn. I have the recordings. And that prominent, the one who Uyananagiroy, Stammers. I hear a man called Tamale Mirundi talking about it. Don't mind. In 6 months, Tamale Mirundi is going to be killed. A prominent lawyer. Challenge me, I have the recordings. Okay. Now, another important issue. Do you know, have you heard about a man called Amlan? Amlan was an Indian trading in Ugandan organ illegal. That's why they brought this. But the law is not progressive. I'm going to destroy the credibility of ICC in Uganda. Because that ICC deny that they did not send here agents, that they are not cross-examining the suspects on Zoom in Serena, that they don't send agents who took money from here. I have the evidence. If ICC, people masqueraded the ICC agents, let ICC send me a person here, and I give him all the evidence. But for me, I've surrendered all the proceedings of the ICC case to offend them was. Because one of the reasons why this man attacked me, this only the taps. You don't listen to your consent to become Mutireyo.
kati yetuse ku conclusion. The moment I refused to take his money, he took a conclusion. He said that money will never reconcile. Let me attack Mukozi and his father. So that's one. This is a precursor. You are going to see many stories because these people who escaped the organic case by bribing know the weaknesses of ICC. That's why these idiots in the bonnet. For the first time, an American. I challenge monitor. Let us go before the president. And I play the recording in a meeting you had last night in somebody's house. And the money you got. Yes, don't publish another story. You have already been known. You had a meeting last night. And the meeting was captured by Miso. And the recording, that CD is on its way to Muhozi, to his father. To expose the money more. To expose the man behind it. Okay. That's one. The second point, what you don't know. FDC, there is no fight in FDC. Abantu adde babuuza ku FDC olutalo oluvuddewa. Era FDC bantegedde bubi. I think. Nze sibategeerwa bubi. Gontegeera obubi kubamu I have more education knowledge than you. Okay. Waliwo omusajja mu Nigeria. Si Wole Soyinka. Yagamba nti bosomanga ekitabo n'otakitegeera baba tebakiwandiikidde. Some have gone to the extent to say I'm linked to Lukwago because his father was Mirundi. So what is the problem in FDC? There are three issues in FDC. One, they have traded insults. If it is a couple, benzi. Bonababbi mu FDC. Ituku money. Anyo mu Luganda awo nti. Anti bonababbi, bonabayenda. Bonna sente. No mafabi mubbi. Semuju mubbi. Kituufu ekyo. Kakati abo bubbi tubukola ki? Tubukkiriza nti bonna sente bazi. Ugandans are not bothered by bubbi. Bonna babbi. Mu Buyindi, if you kill an opponent, is not a political opponent, is not a prey. Abantu bakitwala nga kikulu. So sente size zibatabudde. When you kill your wife in India, it's not a deal. They kill their wives. Kakati ekyo kyobula bakumalu Museveni yamusonyiwa. The Indian community bamutuukirira. Ekyo waffe ekikolebwa. Kakati ekyo ne kiba kimu. Obubbi tubuggyemu. What is at stake? Mu FDC. The Easterners are arrogant. Why? Basically abawako obwa leader of government opposition. Nagoba win Chiza. Was that party not a Chiganda party? Why did they accept? Two, Bessie has given you Amuriati as a presidential candidate. He gets 2,000 votes. Why do you believe that in Nandala, when he takes over the party, he will perform better than this man? So ba Eastern abagala kusigalawo wa president wa party. Olutalo weruva. Ani asikira Amuriati. Nti Nandala mabafabi ataddemu sente ze nnyingi. And two, let me tell you, I did human psychology. Besigye is no longer interested. He does not hope in an FDC victory. Besigye tala. Kachi asuubirayo FDC kuwangula buyinza. Tekiriyo. Omukazi atuuka ekiseera ng'abaana be bazaala bafa. Abaganda tubayita kafiisa. N'agaana n'okuyonsa aliwo. Abatanatuuka mu age bali kubafiira. Abaaluuzinze. So Besigye has now realized that there will be, FDC will never produce a leader, whether from the south, whether from the north, whether from the east. And the way you look at it, basically has two things to protect. His legacy. FDC must remain intact, whether profitable or not profitable. Legacy. And you cannot, there is no opposition leader in Uganda who has suffered like a Besigye. I trust Besigye on this, although I differ with him as an opponent. But Abaganda bakuga ati sajja B. Teribulako kalungi. Besigye has suffered more than anybody. Besigye, all of these Bobby Wines, opportunists, political opportunists. Besigye was in the bush. He left his medical job in Nairobi, taken to the bush by Juba. Besigye treated the president, except when Museveni rejected his advice. Museveni yali alwadde amambulu ga miba. Besigye namugamba nti mukwaya nezikika
bamuwadde obukwa. His battle against Baganda is historical. Is a Mukiga. I was telling somebody about Western about Chawanyu. We are paying for what our grandfathers did. Baba Nimisanga, Gabagenda Kukurisimansi, Bako Zemiaka Kumi, Emyezi Kumi, Nga, Abaganda Baweta for Baba Bidamuneko, the Emperor Command Zibadi. After 1 year, Bababi. That's why when you go to Umbalala, where's Angaga Boyuke Luganda, you walk to Yangomu? Kakati, Bessi, ye, Abunye. Lwakitali tayali. Obote yayinza okukiza ekibiina ekyo kiveewo gwolina ekintu kyoyagala kiveewo. You think Museveni can allow a situation that leaves NRM tatters ng'evuddewo? At one time, Obote told Kajoba, a journalist working in the people, Namugamba forced Museveni to talk about UPC every time you go to a press conference. And Museveni fell into the trap. Everybody, every time, Kajoba was provoking Museveni. During our UPC, your UPC people following into Obote felt well. If any time Museveni mentioned the UPC, I'm telling you, have you heard the Speaker of Parliament talking anything positive about FDC? Can you organize an FDC part and attend it as a former member? So therefore, Besigye knows. Besigye's priority number one is that he wants the party he founded to remain there. These are newcomers. It's uprising religion by Jesus. But this is not politics. Everything has its values and foundation, a rock on which it is purity, and it is reflected everywhere. So Besigye, the second person, Mugisa Muntu. Mugisa Muntu left his education. His father Muntuyera was a close friend of Obote and had a lot of money. Even when Muntuyera died, Obote agreed, let the son come and bury, and we put him in a strategic place where the rebels would take him back unharmed. But he was humiliated. It was Byanyima who brought disoriented shoes and the short uniforms from Koreans. Tata Mugisa Muntu yali wa maanyi bwa. Hey, Muntuyera. Obote yali akkiriza jazi. Muntuyera gumundi Mugisa Muntu ajaziike. Ajaziike tata. Nga atali mbayekera. Aziike bamuteeke mu strategic place bamuzeeyo. Yakola obwame kamanda emyaka 9 tayina ke yabba. Bamukuza okumujja ku brigade okumufuula Major General ngali mu military intelligence. General Mugisa. Ne bono na future hiyo no. Abajozi ne bamutya. Napo hizo ninga mind ya Mugisa Muntu I praise him. He's a chemist. Highly intelligent. A degree in political science. At his age, he joined the army when he had education, and he has never turned back. General Mugisa Muntu yali asoma. Bamanyo museko obwalo bubakomeza Besigye gondi Mbabazi akomi afunye ebizimba negotiated. Mugisa Muntu has never turned back. Even me, mwana no be mukube mukube ne mujo mukube ko nendi mujo munalioka, but he will suffer from madness or leprosy. Unless a member of his family pays him compensation, sufficient compensation. Kakati nkugamba nti omukazi omuntu claiming nti alina contribution yakola mu FDC was Musumba. Salam Musumba. Musumba yajja n'ababaka ba parliament atano mu bana okuyikola FDC. Yes. Salam Musumba. Nayenga nali mumanyi nti ayina fayiro mu yiso. Yali senior operative mu yiso. I knew Musumba. Nenda ko dad. Salam Musumba yali senior operative. Yes, I knew him. I knew her. Ereyo group eyaletebwa Musumba gye yajja nayo. Opondo yabayitanga malwa group. Another group ye yaba Matembe. Ye yagusino Luzindane yali ayigigi. These were Westerners. Nemba gamba. Don't operate like Banyankole kweterana. Cooperative union. To remove a rid of Banyankole kweterana cooperative union, you must be Banyankole and members. But if you start a party, because the argument was, after 1996, some organizers performed contrary to what people believed and Echivera, and had been in government for 9 years, and had reconciled with the UPC.
which costed him. I was an advisor of Semogere. When Cecilia Oguero came, I went to Semogere and shook hands. You are brought to the UPCs, they are going to kill even the little voice we have. And they are bringing nothing. I shook Semogere's hand, I said, I've gone. At one time, Semogere took me to his constituents and introduced me. This man is one of the most brilliant Ugandans. But his problem is not understood. Nobody can understand Mirundi. Yeah, an intelligent person cannot be understood. Why? I cannot be fixed. I agree with you here. I disagree. Abagezi tebategerekeka. Tebaba fixing. Previously, ngane professor tebategereka babaitabala. Kitufu ba professor because there is a professing and lecturing. A professor comes talk a few words and you research. Mzee. Intelligent people never understood. No. They can't be fixed. Anti tatunda mutwegwe. Wanakukiriza wananana. Ekirimu amagezi nchikiriza. Ekyobusiru tondetera. Era baga Mirundi tategereka. This is how I protected my public trust and my head, and I rejected money. Mu Uganda muno omukuru oyo nego yalireetedde naye ejjooka lyendimanyi nategedde nti agudde nesezaala wamutegedde olaba aleeta sente must go to new vision era amazzi must go to media center so era amazzi must go here you must denounce the table since what democracy kati wumula linda kibonerezo kyo either madness or hypocrisy. Kakati ekyokubiri oyo imaro bavuma tiziza building banyankole kuyiterana besi inata abanyankole nalagawa mu east mu north bokumuligana era yabayamba nnyo kubanga bagamba nti enala eta abanozana nga besi yasaidinze nabo agiriz tenala eta abanozana bali abasajja nga bagamba kubanga abanozana abo bagenda mu America nawe yonna ne basoma. They had Museveni had to appoint onukundi oyani oyo okero yem na oyo winye dolo temanyi je yava tabula koti zonna nazitabula owinye dolo yali loya natesa n'abayekeranga loya waabwe ne bagiringa ne government ne mu minister of international relations umukozi namo justice atambulanga basi ekyami Mzee chief justice. Yes, it is a fact and we know each other. No chief justice owinye dolo yaliko secretary wa land board Uganda Land Rampanitaka. Yeah? We know each other was a poor lawyer. Nemusanga mu court ngachikirira omusajja bamuyita opikopoka. Nimulaba ne lawyer wange nga basalinga omune gwa sigala nengano okuwa. Chief justice aliko mwemani netaka yakuwa about 20 years or more. Was a simple guy. Has he ever been a prominent lawyer? And I told you, a person to become chief justice must have a Suleimanike judgment. No kwangwe na judgment yamanyi jiwakola. Katusi ya ina Suleimanike judgment mu Uganda. Uganda constitution mujijemu value of zes, mujijemu term limit, ne age limit. Infu. Teachari which chapa chiwongole. Kuba these were to the values that maintain this constitution. Kati yayogera ki? Yes no kufuna obwaji na mwaka kubogolera mutabani wange. You are young. Yali eteteyo. Abalongosa abasawo kati ba myaka 10 nabalabi bato bana bato nange nagero bago okunzi the executives wa myaka 3 bato omukadde genda except in politics kakati nkubuulira besi yolaba bamukoze mu politics abakadde bayino siga besi yati bukadde magezi besi yashoka mu Buganda naye siba kabaka ne bamwana eri be naye ne yetumakiza sikiza ageminga kafere ka Robert Sebunyo kafero kano mwanje kano kagondo kano kiseke kisa bunya cyalje cyopo tunisera kibaddeho kizunzo ntobe kizunzo nyumba yacho yali ekiribi bande bakiya ne bakitwala mu land commission bwenchi kuba butambi omanyi kyakulanga nakyo okay kati je nadamba olobesije kale laba contraction ye nale wali wo musajja wa Yiso bamuwadde mundu agende ku bulanga besije ne mpete kame batuteo makansi bali bagala kuba omusajja magala 1 2 3 4 magala bamukwata ne bamusiba abana bete basoma bete kamyalya Museveni you cannot understand Museveni will be understood by God only a human being like me ne bakubanya ne bamenya amago ne bako abandon the only person who will understand Museveni is God who created him
Nobody, you cannot understand, and you cannot. That's why people don't rely on him. You can't understand. President what I know about him, it takes time. He provided a security to fight his in you. Never mukona kumutwe. Museveni yabagamba. If you harm that man in any way, I will dig and uproot to you and uproot to you. Mumutango kone no kakanyengala. Kati besi yetu mugoba muganda. Kabaka yagende sese besi yejera kushijirire kabaka. Mbubasanje ono edisi byanyima ono wini byanyima. Era yajomuwe bya federa. Besi je kabaka nagenda mukatale nalaga ekisonzo nakwanikwa. Museveni naduka emisindi. Nalete tekerifuka kabaka. Tulireke banaduli ntinedo. Abamiri atulireke Museveni yaga no. We don't have it. One of our traditions. Kabaka never mukatinge biwa watiro. Nakakana. Besi bamufutula mu Buganda. Where did he go? Yalaga munoza ni Uganda. Bokumuliga ni bani. Kasakoni yavayo. Never ingira mwino. Besi ginaduka. Nagenda mu west. Mu east. Besi yategedde east nfu. Besi yategedde Buganda nfu. Besi yategedde northern nti buli wamu wonna. NRM wegenda yebesi yakola ki. Ne bonoleta nanda obanga mwaleta amuliyati kuba presidential candidate yafuna ababaka bameka oba tebalonda amuliyati agenda kufuuka president bali bagizi ntiki ono azenya katimba weddiikula kakati munamuleta kati so nandala mafabi gwe bagala okuleta lwe lutalo weru asikira amuliyati kakati bache batamanyi nti Besigye now having realized tewali bawa teri kwe bagenda kuleta. That's what the semogerere era semogere yaleke yawa sebana kizito ate sebana kizito yali akolagana nabantu nalekera ne mawu. Semogerere's preoccupation was to remain deep, the name would deep to be mentioned. To number numbers of a kachako zunga nesegona bajako mawu kubanga bana benalemu abaleta numbu abaleta oyo musajja bali bakimanyi ti abaletera abaka ba parliament tukita average wali wakabina kobeera nakaka kulwanirira nga bagenda okukwata kakati Besigye takyasuubira. That's the consolation it is to see FDC intact, whether in power or not in power. Tayaga kulaba ngevuddewo. Tuyina ebibiina bingi waliwo ekibiina bakiyita Wafudu Party started at independence in Egypt. It has never taken power. But Wafudu Party is there. It does not mean kyabeerako ebibiina byonna bibeera ku climax ne bikka. Besigye's preoccupation now 20 political scientists is to maintain his party. No, nandala mafabi n'omutwewe. Nandala mafabi bamuwa billion 10. Bagende wa Museveni bamugamba tuwe sente tuziwa abalimi b'ebuso begundi abagisu. Mulimu omukazi wa Budeya nga Museveni amuwono ekitete ono mwanyina ze musita nako ejogo y'omukazi oyo ne yeepanka. Omukazi oyo ne yeepanka wamala okwepanka ne bakolagana n'enandala mafabi mbayimire mu constituency emu ye bw'ajjamu ekifo mwanyina yakatukubira akakozi okuba kali luddaano obukadde bwako. Nandala mafabi yafuna ssente aba State House bamuwa 10 billion ezaali ez'okuwa abalimi n'abawaako zezakuba NRM mu Bugisu. State House yawa Nandala mafabi billion 10 abagisu abalimi bajje wa Museveni ate obuzeze saaliyo ne bamugamba tuwe ssente abalimi tubasasule batuwa obululu. Aba State House bwe bazikwata baziwa Nandala mafabi n'abawaako sente ezo zezakuba NRM mu Bugisu. That's no problem in Bugisu. I was invited there. State House. And they no in Bugisu. What do you say yantwalayo? Obaba mwicha mafabi obani deep there and I talk to NRM people. Nga bakozerale yamanyi gandi teri Museveni sente zawadde Nandala mafabi n'omutwegwe nalamba mafabi ku park yali sente nyingi nnyo ngasukizinga sente mu permanent secretary Nandala mafabi voda Nandala mafabi muli wannoso accountant nalyo kalega katubate nalyo katubate kakati eyo banandala mafabi bategeere temuyina kye mugenda kulimba byonna babirimba. Yes, Besigye has had time, has stood many times. If
Raila Odinga had won, that would give Besigye impetus. Nti wadde Senegal mwalibiyo sali. Senegal wadde yatandika okuvuganya Sengo mu 7 yali dedi. Oyo Premier we sali yatuuka olunaku n'amugamba nti wumula nga yayagala tamu ndala ko 85 namugamba wumulo omenya ozunga omenya omanyi nti wadde ne we yalonde abamukuba amayinji n'azimba ekipande nakyo ekiche ekinaka kinene nnyo n'abagamba kiba kya Jesus mwali ne bavuma oyo koma kale kati Kamuzibanda mu Uganda Kamuzibanda ba yali akaddiye gali Sinayiro yagendako mu parliament nabuuza nti mukwano wange yatulanga awo n'owaabo balagwanga baafadda yeerabira ne batukayisa ne bagati bannange tuteekewo omulala ono omusajja yawunga maama Kazamira mukazi we naga nti muleeto ali Sinayiro wenja okufugira bamukuba akalulu bakiri mu luzi yamukuba bamufulumira mu stretcher. Kamuzibanda yafuga Zambia Malawi bakiri mu luzi omusiraamu yamukuba nga ali Sinayiro byayogera Kamuzibanda yalina amanyi Malawi wano nga agoba lishafu akola lishafu myezi 6 baminisita bonna ne badde ewaabwe nga tibasibe anda kawusalisi n'alyoka atambula Malawi yonna era n'ono banda byeyakola atunze egondi presidential jet akeera n'abalimi paka lwe yagenda mu yene n'agenda Botswana ne bamugobako ku nnyonyi yaabwe. Kati ebiina by'obufuzi mu Uganda abantu bakyabiinamu trust. Ndasi bibiina byabufuzi Uganda olaba abagagga badokita ab'amaanyi be obutambi bw'empadde muwoozi battanga abalwadde ne babajjamu organize the battle in Mulago okujjako omusajja w'e Mulago. I recorded the meeting baleetukana akabala kabe nyambuka ekakulya Mulago balwanira ggwanika they declare you dead. Amakampuni ge batwala agatwala abaana ebweru because a poor person bakulongoza ensigo ng'oli naye wano bezo waliwo kiliniki njogerako nnyo abantu bali gyokya kiliniki eyo abagenda ebweru mwenna mulina okgenda mu kiliniki eyo bakebera ensigo nti efaanana naye kasitoma ayina eno neno abo abakiliniki eyo balina okudduka nge muntu akudde. I've surrendered the recordings. I have surrendered the recordings of ICC here. When the ICC agents were given money, I recorded their hotels. I recorded how they traveled from Entebbe to where they meet to get money. Is it a credible institution? Is ICC a credible institution? Continue and I attack you again. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda biri fulekitinga bwe mufaanana. Somebody get this day. Nga munyabwenyeza emyaka 21 family yange ajonoonye baleeta tagani ng'ataataddeko condition tolo kalugire kusanziziza mu Serena nenkulaba nosooka ozizira ndotulina okonsultate nga bakyala babiri noleetenda pereka pesa yako pereka you suffer liprose or madness if you don't compensate me. Kakati nkubuulidde nti ebibiina byafa. I was explaining to you nti mu Liberia omala kutta muntu no succeeding in politics is agreed. India you kill an opponent 40% of political candidates they die. 40% of parliamentarians first murder charges is acceptable and India to kill. Kakati mu Uganda okulya sente nti that's why temusobola mwembu abaana abato temusobola mwagala kwevuga ennene tuvula onani ku bantu n'abani akono bayitoyo nodira kataka abadde speaker n'omujoga nodira Lumumba abadde secretary n'omujoga naye ngo omwana yabadde ajoga abantu. Kakati kambabuuzi bwe tugenda mu kalulu mwoza akoze kibiki bino byemuteeka mu bino ate kankubuulire n'akatambi akalala kennina abasajja bagezi njaka wa president kubanga omu akyali ofiisa mukulu nnyo nako kagenda ekiro ky'olwaleero baatuula wansi n'oyo Museveni yeeretera Besigye naye ate ono mubi ono asinga koni obubi oyo eyamuteekamu ekyo omanyira ne Besigye ekyamwonoona Nyerere yajja wano n'agamba Museveni nti walake olina omwana oyo mugezi Kirunda kiryo jinja n'agamba mumanyi tie mukimanyi obusika bwa Museveni tubukoze ate nga okuva mu nsiko Museveni twamulabanga transitional leader olumala wano alaga South Africa from the bush
That's why people stuck on Nule. Waliwo musajja yayimba. Museveni kwatujja Nule tumuli musangayo. Bamuteka mundaki. Simanyi bamukuba akakundu. Ninga bebali bakirese. Munsiko batugamba nga Museveni is a transitional leader. Bwana no Uganda da South Africa. Museveni yakankanye eggwanga lino nga bamaze okuwamba. Nagandi muyise ntyagwe president nedda. Yabakankanya ne bagamba. Nabagamba lete olukiiko lwa National Consultative Council. Berwa Bulonda. Hey! Museveni nga yakankanye eggwanga we. Kati bano bali basente. Nti abavubuka abato mwagala nnyo sente. Democratic Party bagigumiranga. Abakakandi bagenda kulya sente. Bamuwanga kivumbi bagenda kulya sente. Okay, kakati okulya sente siyusu. Nga tumaliriza ensonga kwa muliro ninako muto. Badde nja atwogere kati ne ku nsonga ya Uhuru Kenyatta Kenya. Yes. Yavuddeyo n'ayomba. Nga tumaliriza. Uhuru Kenyatta yakola mistakes bbiri. Ngano omulenzi kye yankolako. Ye yali alowooza ajja kunniyamu. Toyina gw'onniyamu. Nakola bangoyine nga tozaalumu. Nyabo tazanga kitoli mu kitwale musesa kusimu kiniyemu. Ye yali alowooza nti any time prolonging is ewo alowooza nje kuggwamu. You suffocate him here. You suffocate him. You suffocate him. Ne sabali yango ligalagwe. Oyina omanyi ogagala sabali yango. Omanyi amaanyi ge nnina wano. Nti nadduse n'okudduka mu ddwaliro. Omanyi sente zaakajja kuno. Abantu ze baweereza olaba ne bajjo yaweereza sente. Abantu bagamba kakasajja ne katufaako tuba tufudde. Bajjo yaweereza sente. Ekyo bola bakola sente n'obwo obwabwine embwa za bwine. Ate mulanga ekirango the king of politics. Ate musadde tikigenda kuddako. Tebagenda kuddamu kulaga kujabala. Kigenda sikiwulirako. Abasajja obutalina magezi. You are praising somebody ate buli esse ekirwadde ekyako by'emirundi temujja kuddamu zirya. Mbwa mmwe gasiya. Mwasoma kimu. Zinenziku zasoma kizino. Zirika za moniti zirya sente. Mzee abawino bawandiise ekyembwa ekirwadde ekyakubya emirundi. Nabanoonyeza ofiisi za bonna ne bubula. Nekakube essimu lwakitekedde nti yenzerekadde onoowonerawo gwe kabwa. Abawino lwaki tobava? Onoowonerawo. Ekirwadde ekyakubya emirundi. Tembukwata efaana. One, mbutandikiddewo. Tebugenda kudda mu kulanga ku pologulamu yange nabakubidde abafufu. Tayinza kubeera na contradiction. Kati wakubidde balamu. Tebagenda kugirangako. N'akafaananyi bakadde. Kati abawino kye ekyakunyiizizza. Mbwenziku. Tabulina magezi tewasoma. Ogambwe ekirwadde ekyakubya emirundi. Wakolanga mu toilet za City Council. Abawino bakuwandikawo bagwatonda. Anti bwe bulowooza. Sikunvuma. Bambuulidde gye busula omusajja ampa namwedde emitwalo 5 akamukasula mu nsokolo. Benyondo mutwe. Bamaze okuvuma ne bagadde king of politics. Nga bamaze okuvuma. Omwenge gwe tugamba nti ogunywe naye nga wa myaka 10. Njagala balamu abuzzeeko. Nze sijja kuddayo. Katulabawankola munne neze nziku. Nze mbobuwa. Naye okimanyi nti abawino nyigira babwerere. Bo bali mu kutonda mawulire gaabwe. Batunda nze bo tebasoma. Nina emitwe enakumanyako. Kitawe yagaana okusomesa gwe. Kitawe yasimanga byolooni bwe. Mirundi nga yawayo sente ze. Genda okuba amalaluka kitawe yakuyigiriza okusima ebyolooni. Nga ffe tusoma musima byolooni. Tekayina na sente ze kulanda we yakagikulamu wino ya. Ekirwadde ekyakubya emirundi. Damu kwembwa gwe. Mutumu. Sabagamba kada akasiru ka bukedde. Nabagamba akasiru ka bukedde ne mbagamba. Akasajja kayimbiridde DNA. Tekasoma psychology. Tukiyita infectious factor mu psychology. Nti omuntu omu gwegenda olabe nabagamba. Tibwabanga onaaba notattaapu ofuuka mu kinaabiro. Omubiri gukola kino kye gukola. Taapu kyekola. Tekasoma. Bwali buyigwa. Ekyokubiri nti singa mbadde mutambula nga mugenda omusajja omu nayimirira katale ng'erukaya tibannange yalusa zinuma tie nze kanguleyo gonjeemu n'omuti gwagwo. All of you end up buying psychological infectious factor. Omuntu omu akola ekintu mwenna ne mukikola. Singa mbadde mugenda kuziika nga muli mu Costa omuntu omu n'agamba nti bannaye munzikirize nfukeko. Bonna bafuka. Kana akasajja tekasoma. Kapikanga byenda bya mbuzi. Siba byenda bya mbuzi. When people hear that somebody has killed a person for testing DNA Rusimo Madash. Bonna bajja kutta. Era mu Arab countries bwe bawandika Saddam Hussein abaana bangi mu Arab beetuga. Okay, mzee tumalirize omuliro gumpeddeko. Kati nkugamba Uhuru Kenyatta yakola ebyobusiru. Harassed overestimated himself. The power with the Kikuyos.
kakati ono omusajja ne bamuhalasinga n'afuuka victim babidde baleesha ababbi babidde mu nti ya deputy president bagenze bakoze eki Mombasa Ssetabuse bagigadde bamugyeko abasirikale bamuwadde bamusiriko faamu ye bagirumbi n'asirika yewulu kyatamanyi. Do you think Kenyans are happy nti ekwata eyattaka lyonna famire ya Kinyatta yafuna square miles emitwalo 35 famire ya Kibaki nefuna square miles emitwalo 24 emitwalo 35 famire ya Kinyatta zeri Kenya ekoto Kenya Kenya 5 times Uganda. You can find out that the Kinyatta family controls Uganda, scattered everywhere. Buli fata Ireland anti baba wa pound Bungereza newe si Germany zaba wa pound za Bungereza emitwalo aka zigawa Kinyatta agabettaka bali ne bagenda. Fortunately for the Kinyattas, by now educated people abana babasomedde mu America, they managed what byali bitwalidda aliya naye abaganda bakugamba nabano obusungu bulinnya nabano obusungu bulinnya tugwera bilioni 3 uraze wa mkodomiwo mulimi wa mwanyi. You do things nayenga baba tebakunyega kubanga ona controlling media ya banyigira family ya Kinyatta nenga tebala bwaba bakubira family nga tebala bawo kati Ruto yabafunidde anti bakola ensobi eryeji ngono bwe yagikola konere kam okola ensobi eryeji Amini yalumba Tanzania lwe mutwala ensobi eba grave ekutta kakati bakola ensobi omukerenjini moyo omwavu omusomesa